tentebe mirembe osigaze ekitiibwa n'obwagazi mu nsi. Bonna labayo, bonna bano abasajja abalwana abateeka obulamu bwabwe ku front line balina ebirowoozo si bya kufuna ssente. Kukisibwa nga bazira mu ggwanga lino nga bw'olaba bwe bakola Nelson Mandela kumufuula muzira. Ate Nelson Mandela ate atakwata mundu ni bano abasajja bagenda mu nsiko. Okitegeera bulungi bafiirwa bingi omusajja batuukira okumukuba essasi mu liiso. Ensi yandibadde ina level kwebateeka. Ensi yandibadde ina ebifaananyi byabwe mu mayumba nti bano be baleetedde embe. Naye abantu batandikira okucelebrating okufaako. Elly Tumwine yabiraba n'agamba muzeeyi ekitiibwa kisinga byonna. Tugume ekitiibwa tentebe tusigaze legase yaffe. Era muzeeyi n'abalala ndowooza muzeeyi bamugamba. Nawe mugambe. Nange muzeeyi mugamba. Nti olaba batandise okucelebratinga bajjenobo. Banywanyibo. Abantu bwe mulwanye okuleeta byonna bye muleese. Cause bwe bannyonnyola in details gye bazije eggwanga lino wala. Aba basajja twandibadde tubasuusuuta. Bandibadde b'amaanyi nnyo wano nga baagalwa buli omu. Okitegeera? Naye abantu olaba batandise okujaguza. Kitegeeza byonna bye mukoze bigenda kufiira awo. Ye Calvin Harich Kayanja era omukutu tusinzidde ku Viki exclusive. Thank you so much. Gwe atanaba kubanga ojiwa muliro jikawe akalaiki mu kugalawo olutimbe bampita Viki ndi proudly sponsored by Hajati Kalodo alombaddwa ebizibu tebikusibaako kayumba just enamba eri awo mu kitabo kiri mu Quran 067 bw'omukubira ajja kubeera ng'ate akutuusaako ekyo kyewetaaga okukyusa obulamu. Kati amazima bannayuganda tebagaagala. Jeno mujjukirako ekintu kimu. Bwe navaayo myaka ng'ena emabega nga tubindabinda okugenda mu kalulu. Bobi Wine yali akubiriza abantu mufune endagamuntu. Slogan ezo zijjukira. Ne nvaayo ne mbaga abana endagamuntu tesobola kukyusa buyinza. Jeno yankubira essimu n'angamba Kayanja sirabangako muganda alina mazima nga ggwe. Elly Tumwine. N'angamba sirabangayo muganda alina mazima nga ggwe. Olw'okwogera ekituufu kye walaba. Naye ng'amazima gennyini kati endagamuntu yakyusa obuyinza. Kati n'ebya Elly Tumwine ojja kubitegeera nga kimaze kutuukako. Nti poliisi has a right to shoot you nga bamaze okukuba. Gwe wali olabyeko gwe baleeta ne bamuvunaana omusango nti yakubye omuntu essasi. Kozi ekimuweesa mundu kyekyo. Ekimuweesa amasasi kyekyo. Kati ki? Omusajja yakugamba police has a right to shoot you when you reach a certain violence, a certain stage of violence. Kubanga buli ayogera akantu akakomaku shoot you and kill you. Ekituufu kyennyini bameka abafudde. Ate bwe tulaba n'abantu abaze bafanga bafa amasasi basirikale bakuba era emisango tegigenda nnyo. Ati kadabayo abantu abawakanya ekyo balinga abagamba nti eggwanga lino teritibwangamu muntu yenna. Ng'ate lyajja namu. Agwembulirayo gwe mwali muvunaanye ngassa omuntu. Olaba abantu bennyini balina right okutta bwe bakukwata ng'obba. Meaning yonti ne police bwetyo bwerina olukusa. Kati labayo kati kankubulire kino. Police gye bakera ku macha ne bamuwa emmondo. Ne bamuwa amasasi. Ne bamuwa ne order. Ati kati ki akole ki? Baganda bange buli ayine emmundu ayina olukusa okukuba kuba kye kimuweese emmundu. Si kya bulambuzi nti atambula nakyo. Olaba n'abaziina private ne bakubye abantu amasasi. Ne juzi wano twalabye ababadde beekalakasa bayita ensonga ezo badde zikwata akadaama. Ababadde balwanira eddembe ly'abakadaama. Walabye abagumbulula ng'alina pisito ya private. Nga musajja alinga wa boda naye nga tokikkiriza. Okitegeera bulungi. So baganda bange nze njagala nnyo tukuuma obulamu ensi ensuubize lwe tujja ogisanga.
omufutala abansinsuubiza ne human rights abazungu abo bakulimbalimba nti be bakwasaganya eddembe ly'abantu ly'obuntu mu nsi yonna naye be bakola emmondo ezo era be bazigezesa be bazireeta na muno ate era n'amawanga gonna abazikola be bazikkiriza ensi ndawo ze yandibadde nnungi nnyo nga tetuyinaamu muliro tetuyinaamu mmondo okitegeera naye omuzungu agamba nti tebalina kukutta naye ate yawoolyaki yakola n'amasasi yakyusaamu nti ate nokuba lapidi gwe kuba lumu so mu mbeera yonna tubeere bakkakkamu okutuuka mu nsi gye twagala okgendamu. Oli mulungi mu music bigoberera omugenzi Geno Elly Tumwine abadde takuba muziki wabula abadde alya n'emundago kiki kyo commentinga ku nsonga y'okuba nti munnabitone Elly Tumwine naye abadde muntu okitegeera bulungi ate ekiseera ebisinga music yatuggyako stress ate era yatugwatsaganya n'abantu. Elly Tumwine sisuubira nze nganze ndaba tali omunnyo ku bantu abajoza abantu wano. Tulina omuntu eyakuba wa traffic oluyi, tulina abawambye ettaka z'amataka g'abantu, tulina abantu abajoza abantu. Ne Elly Tumwine scandals abadde na ntono nnyo. Engeri yekiri nti abadde agwako ne mu music industry nga abadde talabikira nnyo mu bivulu by'abayimbi okulaga nti abasupportinga nnyo. Anti kati labayo ebiseera ebisinga mulimu ababa baagala okuyimba naye nga tebali nnyo ku socializinga n'abantu. Ayagala kuba kayimba ke kasoma mbere maje irenga mbere maje naddala abantu abasirikale music yabazangamu amaanyi nnyo okusobola okulwana okuleeta gavumenti yaabwe kuba mukkirize mugaana abasajja nabo balina kye baakola kye beekolerera mubaleke bajoge sajja babagamba yakubwa essasi mulisi kati nga bwolaba omanyi wano waliwo abatakkiriza struggles z'abantu abamu kweyagalira mu struggles zaabwe. Okitegeera tulina institutions wano ng'obwakabaka they struggled okubeera mu buki mu buyinza bwabwe nga bakabaka lwaki mmwe mubaleka babeere bano abalwanirira ne bajja ku gavumenti zonna bote mubaliisa kakanja buli omu yenna struggle yagiryemu nammwe mulituuka akaseera ne mulya kuzammwe kozi gwanenya Elly Tumwine okukyakala mu Uganda gwitaatawo yali wanga alwana ne bagamba nti abwogamba bwotyo nti ensiko mwe batabaliranga ebisolo na biki ebyabazadde baabo oba oliawo abali mu struggle y'olwaleero bagamba nti kyaliose ne kiba anti kati kankubuuze mu bonna abali kuno waliwo Elly Tumwine gwe yali ak'ensolo olutalo waliwo ebituukawo tekyebeereka tulina ffenna we tukayuntingira losses kube eba revolution bankyukakyuka kubanga ne bw'ogaana okukkiriza ekiriwo kibeewo olwedde kikukosa kubanga olwaleero lutalo ne bwe luba luli Arua oba Kampala Uganda yonna egenda kukosebwa luli Ukraine Uganda ekaaba mbwate embeera yaki mafuta galinyerwa Ukraine kati waliwo by'olina okukkiriza nti ekyo kibeewo naye nga kino kiyise okitegedde omugenzi era abadde mukukutivu mu nsonga za art naddala mu kusiiga ebifaananyi nga ne digiri namba agirinamu n'amakage engeri gye yagatonaatonamu art industry yabadde agisupportinze ekimala naye waliwo omuntu atagenda kulaba ggulu ye ya designing ennyumba ya Geno Elly Tumwine ekituufu kyennyini ennyumba tenyumira ya ssente naye bannamagye oba bwe babeera mu nsiko kituufu naye kale eri ku nnyumba eno tetegerekeka ennyumba ya ssente ati omukulu yayagala nnyo ebiri artificial ekirungi nkugamba nti kino kirungi kozi olaba structure yayo nga nnungi naye olaba finishing oyo yabulamu bw'okirabira ewala olabira ddala ennyumba eyimiridde ne bwe batandika okugikusembereza naye ebyo byonna yalinga abikola kujjayo atiwe ekituufu bantu batono nnyo abatakopye empisa z'abazungu kozi oli yandikutte structure yebwe naga kino kye baba banzimbira wano yayagala ajjeyo ekikye well kirungi
nenja kusaba abaana ba kimodifying mu katono kinyumira amaaso kibe kya digital okitegedde okay nga tufundikira biki byotagenda kusobola kwerabira ku mugenzi General Elly Tumwine ate era n'emikwano gye naddala General Yoweri Kaguta Museveni kuba kye tumanya jibudde Elly Tumwine kye sitasobola kumwerabirako yanfuula Omuganda yekka ayina amazima bwe nagamba bannayuganda nti endaga muntu tesobola kutwala Museveni yankubira essimu n'agamba Calvin Kayanja sirabangayo Muganda ayina mazima nga ggwe kitegeeza yayongera okugumiza amazima gange ate era kyaba endaga muntu yatwala Museveni ekyokubiri yagamba abannayuganda nti poliisi erina right okushuutinga bw'oliikinga a certain level of violence ge mazima bannayuganda emundu ze mulaba n'abapoliisi zigimu amasasi ate era tebazibawa kubeera decoration gwe mwambalire ajja kugugga kukwambaza bakuziike asigale nga ali ku duty bw'obanga tolabanga wa poliisi asimbibwa mu mbuga z'amateeka kuba muntu sasi nga ali ku duty beregereko mpola Elly Tumwine yali abagamba kituufu actually yali abaagala nnyo kisoboka n'okubanga bakola bukozi transfer badde ejjinya kubanga bw'otuuka Uganda etuuse akaseera okulaba omuntu n'emmundu nerowooza nti akutte switi nja kugenda mweyimbemu ekiweesa omuntu oyo emmundu emmundu eyo gy'olaba si ya bigambo ate era gavumenti ekakasiza ddala nti emuwadde amasasi agamala yandimuwadde mayinja oba mbooko ate babatwala n'okubayigiriza tageti singa gaali gakukanga bandi bagekuba mu bbanga General Yoweri Kaguta Museveni afiiriddwa ki vibwako General Elly Tumwine buli lwolabanga ebikonge bigenda bivaawo nawe otandika okunafuwa nze ndowooza nti kati Museveni addako omulumu nga yeggalidde mu kisenge kye n'agamba naye abanywanyi baggwawo okitegeera omulembe gugenda gukuleka bw'otunuulira omusajja bw'omuzadde atandise okuziika abaana be obulamu bwe tebusigala kyekimu abantu mikwano jjo bwe bagenda naawe olaba nti entaana ekoze eki ekusemberedde kozi gw'obadde onyumya naye kozi kambabuulire temusobola kubeera bakwano ba Museveni kusinga yalwana naye ate era nga yabataddemu n'obuvumu okitegeera bulungi abantu ba Elly Tumwine bamwegattangako obwegassi ate bano be bamukuumidde ne mu buyinza okitegeera generation ey'omwagulanye yamuwooza y'abaani ekola ki esembera kozi buli lwolabanga ebikonge mikwano gyo bw'obadde onyumya nabo batandise okugenda kasi Museveni takyayinza kati ne bwe mba mukwano gwa muzeeyi neeyabiza eki abo basajja batuukirira muzeeyi ne bamugamba buwewe gundi nga tamuyise na bitiibwa byonna erinnya lyendi gwe tibuhabulwe mwana ogamba ki mbozi za waseruganda ombuzeeko nnyo n'akasimu tokakwata obeera eno ki nga bwayaga kuleetereyo ekikazi bye bibabeeramu lwali lwabwe ekyatagenda kukola ku Kayanja katasobola kutikoze mulabanga president bitiibwa byonna yize kisebe naye omutuukako maaso ekikwe ofuna kya kitiibwa kye wali eri okitegere naye bali aveera kali muzeeyi nawe ukitegere so mu mbeera eyo abantu bwe batyo mikwano gyo baba bagenda bamenyeka naawe ogwamu amaanyi kyekituufu ebigambo ebisembayo eri abongera okubika abantu then ne family y'omugenzi of course one obubaka bwange obusinga njagala bugende eri bano abajaganya ng'omuntu yenna amenyese muganda wange manya nti teriyo mu muntu mubi sayidi zonna yayinza okuba gwe talina kalungi ke yali akoledde naye tekitegeeza nti wali gwe yali akoze bulungi ekituufu kyennyini naawe oli okozina naye naffe waliwo abajja okuzina kozi naawe tokoze bantu bulungi bonna naawe oyina ebibi n'ebirungi gwe eyo oli mu mmira kozi gwe tunulamu be wali osobeza be wakola otya nabo ekyo yempisa gy'obasiiga bakole ng'ogenze nze ndowooza okufa kye kisembayo mufu aba agenze
twandibadde abantu bano tubalaga obutali bumativu bwaffe nga bakyali balamu bwe bafa ne tubizikiza kozi okuntu talina kufa kozi bw'okisanyukira bw'otyo ng'ate tukikaabira Katonda akijjewo tubeere ku nsi eno tweyagale gwe n'osanyuka nti oli agenze ekitegeeza naawe bw'oligenda tujja kusanyuka kozi tolina bantu bonna b'okoze bulungi oyinza okuba olina b'okoze obulungi fayini naye teriyo muntu atalina maziga mabega waliwo ebiseera bwe bijja mu bulamu ng'olina okwekola obulungi ng'olina gw'okaabiza n'ogamba gundi kanve mu bulamu bwo okaabe naye nga nze ndi bulungi decision erina okukyusa obulamu bwo oba okuyamba mu bulamu nga olina kukaabya muntu so teriyo atalina bakoseza mu nsi so abajaguza ng'omuntu afudde gwe manya nti oli mu mmira wetunuulidde okitegedde bulungi ffenna tugenda awummudde bya Katonda famire y'omugenzi nsaba omukama agigumye n'emikwano abajeno mikwano gyange abakulu maje CDF n'abalala bonna nsaba Katonda abagumye nammwe abasajja abalwanirira gavumenti eno n'eggwanga lino Uganda okuba nti gituuka wano weriri olwaleero abatandise okuggwamu amaanyi okunafuwa so Katonda abagumye ate era mbakubiriza omanyi baba beetaagamu n'advice okumanyira ddala lwaki eggwanga n'abantu baba baselebrating okufa kw'omuntu muyinza okuba waliwo layini etateredde tugezeeko okugitereeza generation n'ebyo byonna bye mwalwanira ensi yereme kubitwala bubi kozi budda mu details nga abasajja abo bakunnyonnyodde olaba nti balina ettaffaali batadde ku Uganda kati ninyo ketubadde twerabidde nga tumaliriza omugenzi yavaayo naawe mukira mukama we General Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba akkirize entebe agiweyo in a very peaceful way yanti yabimanya abantu baba batandise okutubika nga tuli balamu tetunnafa naye abantu baagala tufe lwaki towaayo ntebe legase yaffe ereme kufa okitegedde yalwanirira kiri twalwanirira kubeera ssanyu mu ssanyu twalwanirira kubeera mu nsi nga balangira ba heroes ne bw'aba abantu obuvumu bwaffe ne effort gye twateekamu okuleeta eggwanga lino batandise kujaguza kufa kwaffe lwaki tova mu ntebe abaana baffe kuba ebitiibwa byonna bikoma mu nju olwaleero obeera n'omudaali gwa Uganda ogw'obuzira ng'olinga alina ekikolimo akitegera bulungi oba n'omudaali ogwa Uganda ne Museveni akusiimye eggwanga lye liba likusiimye pulezidenti yagukwambaza ne baga oyo yakuba abantu ekaseese oyo yakola bw'ati so eggwanga bwe liba litandise okutuuka nga liraba ebyo eri Tumwine yabirabirawo abantu bwe baba batandise okujaguza amafa gaffe nga tuli balamu batandise okujaguza lwe tulifa ng'ate twalwanirira eggwanga lino abantu be bamu be twalwanirira be batandise okujaguza nga tufudde lwaki mazima ddala tota ntebe ne tugenda mu bitiibwa ekibuuzo kiri bonna labayo bonna bano abasajja abaalwana abaateeka obulamu bwabwe ku front line balina ebirowoozo si byakufuna ssente kukisibwanga bazira mu ggwanga lino nga bw'olaba bwe baakola Nelson Mandela kumufuula muzira ate Nelson Mandela ate ataakwata mundu naye bano abasajja baagenda mu nsiko okitegeera bulungi baafiirwa bingi omusajja we batuukira okumukuba essasi mu liiso ensi yandibadde eyina level kwebateeka ensi yandibadde eyina ebifaananyi byabwe mu mayumba nti bano be baleeta eddembe naye abantu bwe batandikira okucelebrating okufaako eri Tumwine yabiraba n'agamba muzeeyi ekitiibwa kisinga byonna tugume ekitiibwa tentebe tusigaze legase yaffe era muzeeyi n'abalala ndowooza muzeeyi bamugamba naawe mugambe nange muzeeyi mugamba nti olaba batandise okucelebratinga bajjeno bo banywanyibo abantu bwe mulwanye okuleeta byonna bye muleese kozi bwe bannyonnyola in details gye bazijja eggwanga lino wala
abo abasajja twandibadde tubasuusuuta bandibadde b'amaanyi nnyo wano nga baagalwa buli omu otegeera naye abantu olaba batandise okujaguza ekitegeeza byonna bye mukoze bigenda kufiira awo bigenda kuswaza buswaza baana bammwe kozi eggwanga ligenda kulyerabira bijjukire ekibi ekitone nnyo tentebe mirembe osigaze ekitiibwa n'obwagazi mu nsi eno kyekyo ye Calvin Harich Kayanja era omukutu tusinzidde ku Viki Exclusive. Thank you so much. Gwe atanaba kubanga ojiwa muliro jikawe akalike mu kugalawo olutimbe bampita Viki ndi proudly sponsored by Hajati Kalodo alombaddwa ebizibu tebikusibaako kayumba just enamba eri awo mu kitabo kiri mu Quran 067 bw'omukubira ajja kubeera ng'ate akutuusaako ekyo kyewetaaga okukyusa obulamu mbere bulungi ate tusinkane mu updates eziddako mweraba.